Kigambibwa nti Mariam Namatovu kati omugenzi yasiibula abantu be n'abategeeza nga bwagenze e Kampala okukola wabula beewuunyizza omu ku batuuze bwe yabaleetedde amawulire nga basanze omulambo gwe mu nsiko. Namatovu abadde mutuuze w'Ettanda. Omulambo gwe gusangiddwa mu kasiko ku kyalo Nakabiso mu ggombolola eyitamu Emityana. Abagulabyeko bagamba nti gubaddemu omugwa ekiteeberezebwa nti baatuze mutuge. Uyo mwana muwala myaka nga 3 atambala ku mutwe. Omulambo gw'omukyalo ono twagusanze nga gusibiddwamu omuguwa mu nsingo nga gusibiddwa ku muti gwa kaawa nga gwaggiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu Emityana okugwekebejja nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abatuuze bagamba ettemu liyitiridde mu kitundu kyabwe. Batta abantu batutako omusajja wano ne bumukubeera enkumbi ennyondo. Kale twongedde okutya ennyo mu kitundu ky'ezigo ettemu lisusse. Bakitadde ku bavubuka abatayagala kukola n'okukozesa ebiragalalagala. Kyekivuddeko ekitundu okuba nti obutebeekevu butono. Enjaga baginywa kyere. Bwe bava nga bagenda kutandika kutuga abantu. Ssentebwe Nakabiso Dan Kaliisa akubiriza abantu okwewala okutambula obudde obw'ekiro obutagwa mu mikono gy'abakyamu. Asabye abantu bulijjo okwegendereza ng'abantu be bawangala nabo singa balaba embeera yonna etali ya bulijjo baddukiremu obuyinza. Abantu abafa batera okumanya entalo ezigenda okubatta. Singa oba owangala n'omuntu n'akugamba nti gwe nja kutta oba ndi kutta, ekisinga obukulu kwe kutegeezaako abakwetoolodde.